Sobbi bamuse. Sobbi bamuse. Sobbi atidwa. Sobbi atidwa kati mufu kati mugenzi. Fantastic. Tell a friend to tell a friend. Onako olwale lusibirwa Kinyika Gobe egomba. Abantu begugunze ne bakuba Sobbi ne bamutirawo. Atamanyi Sobbi ye musajja eyayatikirira emabega kawo ng'omubbi Nakinku. Sobbi y'omu ku bannayuganda babadde basinze okusibwa mu makomera emirundi emingi, era nga Sobbi bwe yava mu kkomera yagamba nti agenda kwesimbawo ku bwa mmeeya bwa Kampala. Sobbi munange abadde yayingiramu omuze ogw'enjawulo nga bajja ku ttaka lyo ne balitwala by'amaanyi. Sobbi mumumanyi. Sobbi atiddwa olunaku olwaleero ku kyalo Gomba. Abadde Gomba stiru nga zokkola emirimu gye nga bazaagikola ebbanga lyonna, bajja ku ttaka ne balyejjangiramu ne bagamba nti ttaka balitwala by'amaanyi. Ba residents bekunganyiza ne bakuba Sobbi emiggo, bakubye Sobbi amayinja, bakubye Sobbi amataffaali, Sobbi mufu, Sobbi mugenzi. Family ya Sobbi bw'obanga onoonya Sobbi manya Sobbi wo mufu. Sobbi ono yatikirira nnyo emabega kawo yakola na interview ku NBS, ku NTV. N'avaayo n'agamba nti agenda kujja yesimbewo nga mmeeya w'ekibuga kino okujjako Erias Lukwago. N'olwekyo bakadde bange abalungi njagala okubategeeza nti mmeeya wammwe abadde agenda okwesimbawo essaawa zino mufu mugenzi. Sobbi abadde alina abantu abanene abamukozesa mu gavumenti eno eriko, era nga Sobbi abadde mwatikirivu nnyo nga bajja nga baagala ettaka lyo. Ekibbattaka kisuse mu ggwanga, ate babadde bakozesa Sobbi ono nga balitwala by'amaanyi. Nga bwe bajja ne bakugamba nti no tugenda kuligula n'ogaana nga balitwala by'amaanyi. N'olwekyo leero bagenze Gomba, abantu b'Egomba tebazannya, bakubye Sobbi ne bamutta. Sobbi abadde aleeta ekikosi kye eky'abayaayi, alina group ganga y'abayaayi ab'amaanyi, abalina ebyambe ab'amaanyi abatasaaga nga battirawo, bajja ku ttaka lyo ne balitwala bya kifuba. Bagenze mu Gomba, Gomba tezannya, bakubye Sobbi ne bamutta. Olunaku olwaleero Sobbi tafudde Masasi. Twali tulowooza nti Sobbi ajja kufa Masasi ng'abantu abalala, ne Sobbi afudde mob justice. Abantu bekunganyiza ne bagamba nti ekimala kimala, bakutte Sobbi ne bamukuba ne bamutta. Sobbi yafa. Rest in peace Sobbi. Twongera okusaasira famire ya Sobbi nga mulabye okuviirwako omusajja Njasabiggu mu famire yammwe, wabula twongera okubategeeza bw'obanga onoonya Sobbi ng'omunoonya tomanyi gy'ali, Sobbi kaput. Sobbi yafa. Sobbi is dead. Olunaku lumu kankuwa ekyokulabirako nagendako e Kavumba. Bwe natuukayo nasangayo abamanyi b'amateeka bangi. Ngo bamanyi? Yes. Kakati nalina omwana omu bamuyita Kasenge, kwe kumugaana muga naye wano nga ndabawo ababbi bangi. Wano tunaasobola okubeera bajja kukola ekintu bagaye nti ne Sobbi yabaddewo. Tugende tulipootinge wali ku poliisi. Tubalage nti muno mulimu abantu betumanyi abalina ebikolobero bye bakola, abalala basimbulawo na mmotoka z'abantu ne bazitwala nga tulese ku bubbi obw'okubba essimu. Twagenda nze nga ndi ne Kasenge, waliwo osi operation, waliwo ne yali ateeseteese ekivvulu ekyo juzi kisimbiyeyo Kavumba. Netugenda netutuula ne osi netumugamba afande nti osi operation Nansana, yatwala Nansana wa Kisaawe. Netumuga afande waliwo abantu abali wano naye tubamanyi baki bakyamu. Tubadde tusaba otuweeyo abantu tubakulage kubanga ffe ekifo kino tugenda kikyakalira. Musinga wanaapeningawo ekintu kyonna bajagala ne Sobbi yabadde awo ne gundi yabadde awo. Naye tusobola okukuyamba ffe totuwa ssente, tetwagala ssente. Okulaga nti no n'obafulumya. Kijja kuyamba obafulumya oba bakipinga abantu bonna babeerewo, ekivvulu kiggwa oba tebakoze ki kuba tebabbye. Afande yaŋŋamba okay. N'afuluma ebweru n'atambula n'agenda. Bwe yakomawo ne musirikale munene n'aŋŋamba naye omanye ekiriwo Sobbi nti information gy'otuwadde tetugyekakasa bulungi, sooka obeereko wano. Nenteekinga yize nentuula we nali we yali aŋŋambye. Bwe yakomawo oluvannyuma n'aŋŋamba Sobbi ojja kutwonoonera security wano. Yankwata n'anteeka mu sseero. Gwagenza okuyambako? Nze agenza okuyambako. N'ennamba yoyo ngiyina. Nayankwata n'anteeka mu sseero, n'omwana gwe nali naye yali aleese information naye n'amuteeka mu sseero. Mu ddakiika nga 4 99 yajja. Nenteeka ku 99 ne batuteeka ku 99 ne batuvuga paka
ku poliisi ye Wakiso. Kati tuba tuli ku poliisi ye Wakiso, waliwo omusirikale gwe twajja naye ku 99 nambuuza Sobbi ate kiki nga baagala kuyingiza mu naye mugaa simanyi lwaki baagala kuyingiza munda naye naleese information eryani eri oso operation nangamba tosooka kuyingira mu ssero mutuulaawo ne tutuulaawo bwe yamala n'akomawo n'agamba mutambule mugende naye temuddayo mu kivulu enkeera ngenda okuwulira nti baakubye abantu bwe bamaze okukuba abantu ate bababbye kakati ojja kuŋŋamba otya nti osi operation yali tamanyi ekyo kyaliwo oba kigenda kwapeningawo meaning nti nali muleetedde information gy'amanyi naye nga tayagala nze mbe nti ngikola ki njiwa security kwe kunkwata nanteekawa naye n'ekibinja nga kirimu ate abazibu ennyo kubanga ekibinja ekyange kyalimu abantu nga 5 naye nga bamala Kampala yonna bwe tuba tugisazeeko site yonna bwe tusalako Button Street eyo tuba tugiridde bwe tugenda ku William awo tuba tuliddewo bwe tugenda ku Lumu Street awo tuba tuliddewo babiri side bantu bananga bamala nga mwe tebasobola bazingiriza ne banamwe ne babakolako obulabe kizibu kubanga kakati balinga basobola naye nga onagenda kubeera wakuba gwoli wa boda tugeze tubiddeko mini price gwe mini price awo abambawo abasigalawo abalaba Sobbi bwe mwakoze kino gundi yasigadde ayogera bw'ati ka poliisi ffe twasinganga okubeera ne ba-inform okusinga poliisi okalieko olw'ensonga nti kyetwali tukola twali tukimanya obuzibu obukiri nga bw'ogenda ku operation poliisi mulekawo omuntu buli ngeri ani alina okumanya nti poliisi evudde twababalanga n'obabala sometimes kuba waliwo ngawo akapoliisi akali awo ku Mukwana Arcade akayumba akali awo ku bitaala awali ebitaala ekyemmanga kakati nga bwe bavaawo ne bayingira mu kikuubo ffe ngera tufuna information abasajja bavuddewo saate seconds nga zitumala okukola finishing yaffe ne tuvaawo bagenda okuva mu kikuubo nga tukimaze nga wakaze dda butereevu kuba kye twali tugenda okukola twali nga tukimanye olwo nga mubaza balina ssente nga oli mutegera mutya nti alinamu ebiseera ebyo abantu babanga ne ssente zaabwe si bye byaleero ebya mobile money era ng'omuntu bw'aba alina ssente omanya nti ono alina ssente ate n'abaali bazaagala baali bangi nga basobola okubalira nti agundi alina kuba yalinga amanyi okubala ate nga talina maanyi gakola ekyo so nga asobola okukubalira gundi alina ssente n'okikola n'ofuna akasente naye n'omuwa era tewali abanja ekirala muziisa eggaali ez'enjawulo zakuubagananga oba zikuubagana eya Sobbi nekuubagana n'eya ebiseera ebyo kakati ffe engeri gye twanoonyangamu akasente eggaali zizza ejjuuzi ng'amaanyi matono abaana tebalina maanyi kubanga abaatandika eggaali ffe twatambulanga ne tugenda nga muyinza okuyingira Kampala abantu 567 naye ng'abasobola okukutula abantu balinga 4 nze omuntu nsobola omukuba n'akutuka ne mujjako ekintu kakati ng'ono atasobola mukuba akwata akayinja ng'oluusi nga tomanyi n'akwata ka pevas bw'okuba omuntu n'agwa naye n'akuba oli n'afunirawo chance ekuba ki ekuba ku muntu akayinja kakati bagenda okulanga n'obuyinja bwabwe busobola okukola obuyinja bweba busobola okukola ne bwe mba sitambudde na kazeeyi Sobbi nange nsobola okufuna ki nze wanudde nakwatako ku ssente ndooza misana ttuku nga ziva mu kikuubo ziva mu kiyembe ziyingira mu kikuubo zaali miliyoni ndooza nga 10 plus nenziyiwa ne ziyiika abantu ne bagabana nentwalako zentutte n'abala ne bakola ki naye ebiseera ebisinga abantu abaalema okwezimba nti kubanga wasanga ng'omuyaaye ng'alina omutwalo gwa $1 mu nsawo naye ng'ate engoye ze zisula mu nnyumba ate ye ng'asula bweru ng'engoye zisula wa Dobbi ye ng'asula mwala ku Nakivo settlement awo waliwo akaala akajja ng'amazzi waggulu awo nga abaana mwe batuula ne banaaba naye nga bw'otunula ebintu byalesse wali byagenda okwambala bikola emitwalo nga 80 ku kakadde naye ng'ate tasobola kupangisa
olweggulo bwe lutuuka ng'agenda kwekozi 110 ng'agenda mu kirabu bwe batyo bwe baabeera ebiseera ebyo nga walingawo ne bingo cinema nakasero kati nga bye bimu ku bintu bye naye olwaleero abayaye b'olwaleero abagezigezi ekizibu ekyasooka nti ababbi abaasooka abayaaye baali tebaasoma naye olwaleero abayaaye basomyeko ava nawako okujja okukola obuyaaye mu kibuga owulidde ava niwaka waabwe ate ekitaali kuffe bw'ovanga awaka n'oyingira site emisana ojja kusiiba mu lufula emanju wa meat packers olweggulo oyingira ekibuga emisana osiiba mu jiimu olweggulo n'oyingira ekibuga yembeera gye twabeerangamu naye kati olwaleero omuntu ataakufuna ssente oba eyafuna ssente n'azikozesa obubi kizibu nnyo kyakuddamu kuzifuna kuba omuwendo ogwo era tegukyaliwo n'okusanga omuntu atambula ne miliyoni 10 olwaleero kizibu kyovula nti embeera y'olwaleero nze Museveni era mwewuunya nnyo nina n'ebintu kwegamba bye neeyongera okwebaza pulezidenti w'eggwanga nti mu biseera nga 93-94 e Kampala nga babbisa mmondo olwali tolina wenza kubbisa mmondo era nsuubira obubbi obwasembayo okubeera obwakabi ennyo mu ggwanga Uganda mu Kampala wakati bwe bwoba okwaluwa paaka omusango gwe baali bantaddeko mpozi ne juuzi omusango ogwaliko emmundu gwali gwa okubba kimoloka kya banka wano ebugolo egundi ebbanda naye lulinga buli wiiki emmoloka ya Uganda Brewery bagibbye emmoloka ya UCB bagibbyemu ssente ekitaliiwo olwaleero kati bwe tukitunuuza mbana abaana abaliwo olwaleero nti pulezidenti w'eggwanga akiipinze eggwanga Uganda amazima ali 10 bali bakutadde ku lisiti nze nali namba 2 ku lisiti nga Amaani ye namba 1 Sobbi namba 2 Fox yali namba 3 ndowooza Ogutu namba 4 Walwamuza namba 5 bali abantu nga 10 abali ku lisiti ey'okufa nga naawe muli okimanyi nti ntambulira mu kufa era abamu baba kuba waliwo Faluuku taata Amina yabeeranga ekabalagala ndamukubira awo kugumbya nga totya nalinga ntya naye ng'ate okutya kwange nina okulya olwo nga embi z'abasajja ozeewala otya embi kakati ebiseera ebisinga obungi nze musajja eyabeeranga mu kifo nze situula mu kifo kumala ddakiika ziwera 4 ate situula mu kifo kitaliiko gye ndaba era bwe mba ntudde wano nkakasa nti ekisenge emabega gyekiri tewali ava mabega abajja bonna balina kunva mu maaso yembeera mwe twawangaalira oyo tayinza ddiku kubanga ali kyali nga kizibu tugenda ko omulamu n'emboozi